Red Zone TV kuoli webali kubanga okyagoberera bannange musooke mu subscribing bw'oba tonaba kubanga subscribing sandi agadde omisinge kigenda kubanga kigenda maaso mu bitundu eby'e Masaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna agenda kubanga asimbula kati gwatannaba kubeera nga subscribing ku mikutu gyaffe oba emikutu gyonna egigenda okubanga gikutuusaako embeera nga bwegenda okubanga ebeera simanyi ki kyolinda ate nga tolina kyofiirwa leero nze nsazeewo nga tunaba kubanga tusimbula nga tunaba kubanga embeera etabuka kansooke nkuyiseeyise mu byabadde Masaka olunaku olw'ejjo n'ebyo ebibadde Masaka bye tulabyeko olunaku olwaleero n'ebyo bye tuyiseeko mu kkubo n'ebyo by'oyinza okubanga wawalabye by'oyinza okubanga tewabirabye ekifaananyi kya office bamaze okubanga bagigulawo lwaki ntandikira wano kansooke nkuwe ate ekyabaddeyo abaana mu kibuga Masaka basuze bayisa bivulu bano basuze bali kumpere basuze bali ku binyanyanyanya jukira bagamba mbu bisubuka waabwe basuze bali ku binyanyanyanya nga bagamba omukulembeze wa fajja tetugenda kubanga tusula tutunula eyembeera gy'olabaawo basuze bakuba muziki naye bagamba mbu bagukubidde ennaku 3 ate bebeesonze ssente bebeesasulidde endongo yaabwe bebagyeteeredde ku street ne bagiteeka kumpi mu buli kafo kati ngenda kuwana abavubuka bali abagamba mbu simanya Kyagulanyi tagenda kudda Masaka tetugenda kumukkiriza kudda Masaka ngenda bakuwa nabo obalabe naye nga saba kubanga mbakuwa kansooke nkulage ekyo kyabadde Masaka obutambi buno nsazeewo mbukuwe kubanga twabukutte kiro abasinga obungi babadde tebannabulaba abamu baabulabye watambudde kati atannabulaba naawe wano ku Red Zone TV ogenda kubanga obulaba nga bw'osubscribinga ate waliwo ngambye wano nina ekibuuzo pulezidenti waffe oluwedde twamuwa akalulu ne bakabba bikoze bitya oyo nja muddamu oluvannyuma njagala kusooka kuwa kyasuze Masaka ab'e Masaka basuze ku ntujjo abasuze mu binyanyanyanya obalabi kati ate waliyo na bano abo mbakulaze wali mu gensoso kubanga nkuwa basuze basiimuula pulezidenti naye kyasinze okwewuunyisa nga tebamusiimuuza mazzi ssebo nga bamusiimuuza mata eyo yonna byasuze mu kibuga Masaka bwebeera ku Red Zone TV bino byonna ogenda bimanya n'emikutu emirala gyonna egibeera gikuweereza ebintu ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda kubanga buli kimu okifuna wabula wano ku Red Zone TV weŋŋamba nti weekuumirewo oleme kubeera nga omisinga ensonga yonna abo basuze basiimuula kifaananyi kya pulezidenti naye nga bakisiimuuza mata kati nno twabadde tukyali ku abo ate ne tugwa ku baana ababadde basimba ebitooke bano bo babadde bagamba tetwagala kumanya basuze basimba ebitooke ekkubo lyonna erigenda okubanga lituusa abantu ku Masaka Recreation Ground nga bwe nakugambye jukira pulezidenti bamuganye okubeera mu kifo by the way wali addambuuza Freedom Square kifo kyekitya kyekiriwa ekifo ekyo kya Freedom Square mujjukira aba MK PLU simanya biki we baakuba olukuŋŋaana lwabwe kyekifo ekyo kye bayita Freedom Square wabula waliwo amawulire agaavaayo mbu ekifo ekyo kyabalema okujjusa newankubadde baagaana otuwa ebifaananyi ebiraga view yonna kati waliwo amawulire agalaga baagaana oba abantu baagaana okujja mu Masaka okubanga bajjuza ekifo ekyo kati bano kye baasalawo kwe kubeera nga balemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga akozesa ekifo ekyo nti wandibaawo embeera egenda okubanga yakuswaza kyakasajja kayinza okukuba ekisaawo ekyo ne kakijjuza ekibangiriza ekyo kibayita Freedom Square nga ffe kyatulema so kati ne basalawo tojja kugenda mu ekyo kibangirize at least genda mu kisaawe ekimanyiddwa nga Masaka Recreation Ground naye oba omanye ekisaawe ekyo si kinene kwenkana Freedom Square era njagala okutegeeza nti awowo wajja kutukosaamu tiimu yonna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu wajja kugikosa kati no sooka olabe bano sooka owulirize bano ffe tusazeewo ffe ababodaboda tetugenda kukkiriza Kyagulanyi kujja Masaka ekyamazima tugenda mulindira mu Lwera oba kukubagana tukubagane naye nga tetukkiriza Kyagulanyi kujja Masaka bali ku mpuuga bamuvuma okujjako nga alinnye ennyonyi guleeta Masaka tetumwetaagiramu asigale ekyaddondo
n'abo abantu abamugoberera bonna tetubeetaaga okujjako ng'alinnya ennyonyi awo wajja kuba tusinze ate kati naabo be bavubuka abaavangayo nga bagamba tetugenda kukkiriza Kyagulanyi Masaka, tetugenda kumukkiriza kuyita mu Lwera nga bw'obiwulidde. Naye kati ssaawa ya leero babeebuuza baabulirawa, banaye mwalagawa nga temukyayogera. Abo nno nga tubavuddeko, saagala tubamalireko budde. Ekiri e Masaka, abavubuka baasabye Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ssebo taata waffe, pulezidenti waffe, tubadde tusaba bw'oba ojja e Masaka jangu ne turaaka kyeki, jangu n'emmotoka ennene. Lwaki? Bategese ebirabo. Era ekyamazima mugwebeera ku mikutu gyaffe, bw'oba tona subscribe nga kikole obeere nga tobimisinga. Bategese ebirabo, bategese amatooke, basaza embuzi, bategese embuzi ennamu, bagamba ffe ebirabo byonna tugenda biwa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era bamusabye nti ssebo jangu n'emmotoka ennene enaasobola okuba nga emalawo ebirabo bino, kubanga bingi tolowooza nti ojja bitwala ku mmotoka yeeyo emu. Kati abalala babadde basimba ebitooke bo ne bagamba ekyo tekimala, leka ebitooke tubisiige reedi, ffe amatooke gaffe gajja kuba gafuluma ga reedi. Abaana ne bagasiiga. Twabadde tukyali awo ne tugenda ku office Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okuyitirako ko, wayinza okuyitirako ko kubanga ali supposed okuyitirawo, naye nga omanyi embeera tetumanyi binaggwa bitya, naye nga ffe weetuli okubanga buli kimu tukikuwa. Nnyongera okujjukiza nti ffe tukuwa sayidi zonna, tugenda kukuwa ekiva ku kitebe nga Robert Kyagulanyi Ssentamu asimbula, ate Katonda wanaaba atukkirizisizza nga tusobozesezza ne pulezidenti nakkiriza n'ekiva emagere ku budde buno ng'agenda asimbula yadde ku kitebe. Mutusabire pulezidenti akkirize nabyo tubikuwe. Bwe kiba kiganye tujja kukuwa ebigenda okubeera ku kitebe ng'asimbula, tukuwe ebigenda okubeera mu kkubo ng'agenda, ate era tukuwe ebinaabira ku ground, Masaka Recreation Ground ng'atuuse Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ffe we tuli okubanga tukuweereza, naawe oyina kubanga okola ekintu kimu, kwekumira ku Redzone TV. Embeera nga bwe yasuze, buli kimu nga bwe kigenda okuba, tugenda kuba ng'ate tukikutuusaako. Nkugambye abaana b'e Masaka basaze embuzi, naye ng'embuzi ezimu nno baazisaze kuzirya kiro mu kyomo, kyokka embuzi zino be baazirunda. Omwana yeefiiriza embuzi eyo eri 3 pulasi ekitono, naye omwana agamba nze mujje tugisale tugirye nga bwe twaniriza pulezidenti. Oli n'agamba nze nja kugiwa pulezidenti ennamu agitwale. Kyova olaba ke kali kenkugambye nti bamusabye, era ojja biraba basabye pulezidenti jangu n'emmotoka ennene. Ffe ebirabo bye tuyina tetusuubira nti emmotoka ye n'abitwala. Bwe kiba kisoboka jangu ne loole, waliwo abagenda omuwa amatooke, waliwo abagenda omuwa ennaanansi, waliwo abagenda omuwa embuzi, waliwo n'abagenda omuwa ente. Kati gwe bino bijje wano ku Redzone TV byonna ogenda birabako. Weekuumire wano byonna nkugambye ogenda birabako. Abaana kye beekola kati mu kkubo. Kale nze kankuwiseeko kkomo ekyo, era njagala tuwuliziganye, naye musaasire ab'ebitiibwa kuba embeera erabika egenda kuba ndala mukko. Naye ebyo si bye byatuleese. Njagadde kuyisaayisa mu biki bibadde mu kkubo, byabadde Masaka, bye tusuubira ne byetwalabye, then oluvannyuma tugenda kujja ate tubeere nga tukutuusaako ekigenda okuba nga kigenda mu maaso. Weekumire ku Redzone TV byonna ogenda kuba nga obimanya. Weebale kubanga kwoli wabula atanaba kuba nga osubscribe nga nyongera okusaba, nyongera okujjukiza, kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification kakuyambako okubeera nga tomisinga nsonga yonna.